Kansubire nti mwasibye bulungi bamikwano abagalwa bampuliriza mujje baleje mwatusizaako engalo olunaku olwalero mu dakiika eno yennyini mbeera fifidde the news anko kubanga ate ntuse nkutwale mu mawulire gaffe gwe wenna eyakatoyungako mukwano nkusaba sooka osubscribinge ate nga gwe eyakikoledda nkwebaza bwebaza ngamba nti wakola kyamaanyi nnyo nnyini ddala. Mugalero tutandise ne baganda baffe okuva mu ggwanga erya Malawi bano nno nga bo bavuddeyo ne babeera nga ate beekalakasa mu ngeri ya mirembe ddala nga kye beetaaga si kitala kyonna wabula bwe bwenkanya eri omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu ku byava mu kulondako wamu n'okuba nga addizibwa eddembe lye ne mukyala we amagye agagumba mu maka ge ne poliisi bibeere nga ate byabulira. Kinajjukirwa nti bannayuganda bangi mu bitundu eby'enjawulo bazze nga bavaayo ku nsonga y'emu eyo nakulaga wano videos omuli bannayuganda okuva mu Switzerland, Canada n'ebitundu ebirala nga bonna kye babanja kintu kimu ddembe lya mukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine kubanga ate limuddizibwa. Okweyongerayo mu maaso n'amawulire gaffe bo aba UCC nakugambyeko nti olunaku olw'eggulo bawoninze abantu abali ku VPN. Olunaku olwaleero bategeezezza nti yo VPN bagenda kubanga bagidisconnectinga. Kakati gwe alina VPN wonna wooli agamawulire gago munnange kubanga bo bagamba mbu tebakerangako ku makya ne bazzaako internet naye beewuunya bannayuganda gye bagijja. Era bwe batyo ne bategeeza nti okuzzaako internet bagenda kubanga basooka bayitemu ku biki ebiri ku social media okwo beetegereze Uganda ddala beeyisa batya bwe babanga beeyisa si bulungi bagenda kubanga tebabaddizaako ddala ate nga nammwe abali ku VPN mubeere bulindaala munange okwerinda si butiitizi bwe batyo babategeezeza nti bagenda kubanga bagidisconnectingako. Bo bannakibiina kya NUP bwe batyo bekozeemu omulimu era nga bano olunaku olw'enkya enkoko bakugikwata mu mwanattu babeere nga boolekera emagere batwalire omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu wamu n'ekyebbeeyi ky'ekibeibe Babi emmere. Kigambibwa nti bano bakooye okubanga balaba omukulembeze waabwe nga afa enjala era nga bagamba nti tebajja kumulaba nga afa njala bagumiikiriza ekimala olunaku olw'enkya enkoko yo bagenda kugikwatira ddala mumwa. Kinajjukirwa nti abantu bangi abazze batwala ewa Bobi emmere naye nga babatwala tinka omunga mwe muli omukulu Segirinya mwe mwalizaake eyakubibwa emiggo emizibu ate n'aba UN abagezaako okubanga bagendayo nga nabo bagobwa. Mulaini yemu eyo olunaku olwaleero kooti etuddeko mu misango gy'omukulu Bobi Wine wabula nga ate gavumenti yo evuddeyo nebeera nga yeewozaako negamba nti ekyagiyisa amagye mu maka ga omukulu oyo Bobi Wine kwe kuba nti yawulirako ku lukwenga omukulu ono ateesa okuba nga yeekalakasa era ng'okwo eyongeddeko negamba nti yawulirako nti alina ekibinja ky'abavubuka bateeseteese okuba nga ate akozesa mu kwekalakasa kuno. Kino nno mbu gavumenti kyagitiisa nnyo nti yandisaasaanya akalwadde aka COVID-19 gwe koyinza okuyita coronavirus mu bantu bwe katone kabeera nga ate mwana tukabeeriza nkuuli. Okwo egasseeko negamba nti nga omusango we guli nti gulaga Bobi na Babi be baasibibwa oba ab'omu maka ge nti nga tebakkirizibwa kubanga bafuluma. Yo egambye nti tesibangako okuba mu maka ge balala bonna wabula yasiba Bobi yekka n'agamba nti ye Babi waddembe okubanga yeetaaya n'agenda yonna gy'ayagala. Wabula ate kinajjukirwa nti twali tulabyeko wano Babi ng'agezaako kubanga agenda mu nnimiro afune emmere wabula ate n'alemesebwa omusirikale omu era nga ekyo nakyo gwategeera obulungi oba wakitegedde dda. Mu buufu bwe bumu ye omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine mwennyini oyo avuddeyo ate era olunaku olwaleero bambi n'afayiringa complaint nga agiweereza aba AUN. Ono nno abadde ayambibwako omukulu amanyiddwa nga Femi Falana okuva mu ggwanga erya Nigeria gwe nakugambyeko lawyer ate nga human rights activist owakabi ennyo mu ggwanga erya Nigeria ate nga wamaanyi nnyo. Bw'atyo asazeewo abeere nga ye akiyingiramu ku luno abeere nga ataasa omukulu ono Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kinajjukirwa nti olunaku olw'eggulo nakukoledde ku ggulire eriraga nti omukulu ono yagaanyiddwa okubanga accessinga balooya be ko wamu n'okubanga ate kooti zaali zaggalwawo obanga bayise ekiragiro ekigamba nti kooti ziggaddwawo okumala emyezi 3. Kakati kooti webanga ate etudde olwaleero mwanattu otyamu n'ogamba oba kiki kyennyini kye baliko nga naawe mwanattu tobitegerera ddala n'obireka bulesi awo.
Yeah, still about politics. Ye omukulu Yoweri Kaguta Museveni avuddeyo n'ayogera ku butambi obugenda ng'ate butambula mu bantu nga bulaga nti akalulu kabbibwa n'abategeeza nti obutambi obwo tebwava mu ggwanga Uganda era gwe wenna alabye ku katambi ako abo si bannayuganda bambi abo baba nsi kisimanyi naye nga ye bw'atyo bwabategeezezza naye nga nze munnamawulire mu ndaba yange nali ndabyeko katambi kamu kokka ng'era kali ka ggwanga lya Nigeria ako ke baddessa ne bagamba mbu obu video bosi bwa Uganda naye nga kali kamu bwe kati naye nga omanyi nti kajjira mu mbeera nga ate yakalulu ne kayitawo awo kagamba bannayuganda nabo ne bakola ki ne bakawungirako kakati nno ye akukakasizza n'akugamba nti oba bonna bw'olaba mbusimanyi babba obululu si bwa Uganda ezo sinsi za Uganda nsi ndala nnyo naye ng'ate kyewunyisa nti olulimi olwogerwa mu butambi obwo nnimi za Uganda mulimu Olunyankole mulimu Oluganda mulimu Olusoga mulimu ennimi ez'ebitundu ebyenjawulo naye nga zonna za Uganda naye ye muzeeyi akukakasizza nti obwo butambi si bwa Uganda era eyo false information. Kati nno olunaku olwaleero lwennyini omukulu oyo lwavudde erwakitula bw'atyo n'abeera nga yeesonseka Kampala n'abantu abatasobola kubanga ate basaasanya kawuka ka COVID kubanga bano babadde batono ddala mu muwendo nga bo tebasobola kubanga ate akawuka ako mwanattu kabakwata ko wamu n'okukasaasaanya. Embeera yo bwetyo bwerabiseeko olunaku olwaleero naye nga sigenda kwerabira kwongera kujjukiza abannayuganda mwenna abali mu NUP n'abataliimu naye nga oyagala omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu olunaku olw'enkya lunaku lwa kumutwalira mmere kati nno bo abasuplyinze information eyo bagamba nti bw'oba mukyala osobola okuba nga munnattu oyambala ku mpale eya jeani bw'oba ogirina n'obeera nga toyambala kiteeteeyi just in case of any kavuyo n'obeera nga ate mwanattu tokunamira bantu. Enkya kyonna ky'osobodde oba okutte eggi oba okutte twalabidde abantu baguze dde obumyu osobola okugula ettooke baaliguza osobola okugula ekikajjo papaali muyembe mubeere ng'ate mutaasa omukulembeze w'ekibiina kya NUP anaatera okuba ng'afuuka omukulembeze w'eggwanga obutafa njala. Mu bufunze bw'atanaba kubanga weegatta ku Fifi Jeda News Anchor mu butongole kola ekintu kimu kyokka onyige ku kapeesa ko aka subscribe obeere ng'ate otweyungirako ddala onyongera okubanga onyumirwa empeereza zaffe. Ye omukulu George Kigozi abadde George Kigozi bwe tumanyi nga Jostede olunaku olwaleero bw'atyo avuddeyo n'abeera ng'ate asiramuka era ng'amannya agamutumiddwa ge ga Hassan Kigozi naye ono babuziddwa ku by'omwenge nti oba anaddamu okunywa agambye tajja kuddamu kunywa banne bajja kubeera ngeri nga banywa ye abeere ku kasoda ke oba amazzi ge naye ng'era still mu layini yemu bwabuziddwa ku by'obufumbo bwe agambye nti ye tabeerangako mufumbo okitegeera gye yalimu yali just relationship just naye ng'ajjukira nti yagenda n'akyala mu maka g'abamuwala ono Prima Kadashi gw'alinamu abaana babiri naye ng'agambye nti ye tabeerangako mu bufumbo kubanga takubangako muntu mbaga ate tayanjulangako ku muntu. That was just a relationship of which eyakola ki eyaggwawo so gwe wenna ali eyo nga tebakukubanga ku mbaga nga tebakwanjulanga tolowooza nti oli mu bufumbo. It is just like Jostedi. Mubeere bulungi atakuumira mpeera abankuumire mbaagala nnyo mweraba.